Njagadde mbalage eddagala lino lye bayita olumanyo. Olumanyo luno njagadde otunuulire olabe ekyenjawulo kye luyina. Olumanyo luno we ziweranga 12 kitundu ekawungeezi lwebaka kwegamba luwotoka lubanga olwafudde lubanga olwatemeddwa nga bw'olulaba ndowooza obukola obulaba bwonna buwotoka ne bulebera ne buggwamu amaanyi. Njagadde mbeere nga nkibalaga singa weetegereza nnyo obutonde ojja kwewuunya. Emidde egituliraanye girina ebyewuunyisa kati nga bw'olaba nga bwe njagadde okulaga olumanyo luno. Olumanyo n'emidde egy'enjawulo gyebakira ddala. So wandigambye nti omuddo guno oba akati kano kandibadde keeyagala nnyo ng'obudde buwungedde olw'ensonga nti buba budde bunnyogovu, kyokka mu budde bwandibadde nga we lweyagalira ate luwotoka buwotosi. Ate mu kasana akangi we kavaayo ate ne bweta ne bukwegamba ne luzuukuka. Oyinza okugamba baakamenye okalaba konna keebasa okalaba ndozi okalaba. Njagadde mbeere nga n'ekyo nkibalaga. Olumanyo lwebakira ddala obudde we buwungeera we buziba lwebaka obukola bwezingako ne lubanga oluwotose, kyokka obudde we bukya omusana ne guvaayo nabwo bweta. Era enkeera njaddu balaga enkeera kati musooke mwetegereza olwaleero ng'okutte kawungeezi. Olumanyo luno nno ddagala nnyo kati nga bw'olaba bw'olusanga bw'olusanze kwata obukoola bwo nga buno bubiri we buti obulaba. Kwata obukoola bwo bubiri we buti bukube mu kamwa obeere nga weegaayizaako. Era nze nkikola nnyo buli we ŋŋenda we luli we ndusanga lwakuba nalusimba nga we mugulaba omuti guugwo. Nagusimbya ddala omuti gw'olumanyo olw'ensonga nti ddagala nnyo. Abaana bwe bawummula bateekeddwa okubeera nga banywako kuba lulungi nnyo. Luyamba omwana oyo abadde yeerabya n'abeera nga ajja kumanya ekyo kyabadde atera okwerabira. Osobola oddufumba n'ogattamu ekifumufumu n'obeera ng'owaako omwana n'abeera ng'anywako mpola mpola. N'ekirala lulungi nnyo duteeka mu kyogero ky'abaana abawere. Eddagala lyolina okusooka mu kyogero. Olumanyo luno lukulu nnyo. Luteeke mu kyogero ky'obeera okoze eky'omwana omuwere, omuwala wamu n'omulenzi lugendamu bulungi nnyo. Wamu ne mu kyogero ky'abakulu mwe kye muyita ekyogo. Era nalwo lunaabeko luteekemu. Lukuyamba okumanya ebyo eby'enjawulo. Lukuyamba okumanya abalabe abakwetoolodde. N'olwekyo bingi ebiri ku lumanyo luno beera ng'olunaabako. Nawe omukulu bw'ofuna obudde osobola okukwata kano bwe kati gwe omukulu kankulage okalaba bwe kati kakwate kafumbire mu minwe gy'amatooke oli amatooke ago ekirungo kyalwo ojja kuba okifuna bulungi nnyo. Era n'omwana oyo omuto aba atya okunywa eddagala gwe fumba eminwe gy'amatooke fumbiramu akakoola ko bwe kati kamala kateeke mu minwe gy'amatooke egy'abantu 3-4 beera ng'abaana abo obawa ku minwe gy'amatooke egyo gy'ofumbiddemu olumanyo luno. Lujja kuba lubayambako ekirungo kyalwo ajja kuba akifuna bulungi nnyo. Bangi mulumbuuza dde olubuzaabuza. Ojja twawulira ku bibala byalwo kuba ebibala byefaanana byokka ebibala byalwo nga lubadde lutaddeko ebibala awo beera ojja dutegeera bulungi nnyo. Lusaako obujanjaalo nga butontono. So ate bino ebirala bijanjalo biba binene kati ng'omuvuuvuumira ebijanjalo biba binene. Omuvuuvuumira ogwo nja gubateerayo ngubalage siguteekangayo ku channel yaffe eno kyayiti. Olunaku lw'eggulo tatunuulidde olumanyo luno mu budde bwa kawungeezi ng'olumanyo luno lwabadde lwebase oba lwabadde luwotose. Kati olwaleero obudde bukedde kati obukoola ndowooza mu bulaba obukoola buubwo bweyanjuludde bulungi nnyo. Obudde bwakedde buli obudde we bukya omusana ne gubanga okuvaayo bweyanjuluza bulungi nga bwe mubulaba. Nagambye nja kuba nkibalaga ng'obudde bukedde. Kati obudde bukedde obukoola bwonna bweyanjuludde oba buzuukuse. Kati ndowooza mukalaba kaako olunaku lw'eggulo nabalaze nga bwewumbyeko bulungi we butyo. Kati bwetadde bwo bwavuddeyo bulungi nnyo oba tugambe nti bwazuukuse. N'olwekyo olumanyo lulina ekyokwewuunyisa ekyo nti obudde bw'ekiro lwebaka obudde we bukya ne luzuukuka.
lwero luyitibwa olumanyo. Njagadde embeere nga ndubalaga. Kambayi WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera obbannyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.